Olwaleero amyuka sipiika wa palamenti Thomas Tayebwa alambudde emirimu egikolebwa ku ddwaliro ekkulu ery'e Mbarara. Wano akulira eddwaliro lino Mwesijja ategeezeza nga bwe bafuna ssente entono enziriddukanya ekiviirako okuzing'amya entambula y'emirimu. This hospital every financial year is getting 4.12 billions, and when we break this one down, you find that the private wing it is 1.4. N'ensimbi eziddaabiriza ebyuma nazo agamba bafuna obukadde 120 zokka buli mwaka ezitamala. As you've seen that theatre, just equipping a single theatre and you set off, it needs roughly 290 millions. If you are buying a monitor, a theatre bed, and a anesthesia machine. That means even if we decided to buy just a single machine in a full financial year, we cannot afford. Agamba bafuna abalwadde bangi nga kati ekifo kye balina tekibamala. Have limited infrastructure. That is very obvious. We are actually making most of the ward rounds, and we are having wards under tents, under verandas, under the trees. Omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa yeeyamye nga bw'agenda okwongera ku nsimbi mu mbalirira y'eggwanga okukola ku bizibu bino. And I'm going to fight hard for it. This is the one of theaters. Okay? Yeah. That one I promise in the next budget. I'm going to ensure it. Eddwaliro lya Mbarara Regional Referral lyatandika mu myaka gya 9 era nga kati likola ku balwadde okuva mu disitulikiti 13 mu bugwanjuba bwa Uganda.